بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أوتوليزا برونجي منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليكم سموغو أنت احفظ الله يحفظك ويكون لك الله nawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga akukuma nga tuli ku bukulu obuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala era twayogera obulungi obuli mu mannya ge nga twakoma ku nsonga egamba nti ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi hiya aslu khashiyatihi okumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye yeetenda nabyo hiya aslu khashiyatihi yensibuko y'okumutya kubanga innal ilma bi asma'illahi jalla jalaluhu okutegeera amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu ma'niha n'okutegeera amakulu agagalimu yuhdithu khashya wa rahbata fi qalbi al-'abd kuteeka mu mutima gw'omuntu okugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya faman kana billahi a'raf fahuwa minhu akhwaf omuntu buli wategeera Allah amutegeerera amannya ge fahuwa minhu akhwaf abamutya abantu obutatya Allah kitegeeza butamutegeera bamushiriku tebategeera Allah abagattika ku Allah n'ekintu ekirala tebategeera Allah abasinza ebirala byonna ebitali Allah baba tebamutegeera wama qadarullahi haqqa qadari bamushiriku tebategeera Allah era tebamuwa kitiibwa kimulimu kubanga tebategeera nti ye mutonzi tebategeera nti yasaanye okusinzibwa basinza batya ebirala ne baleka Allah bw'oba tamutegeera buli w'otegeera amannya ge n'otegeera amakulu agagalimu n'otegeera ebitendebwa ne Allah tosobola kusinza kirala otegeera nti Allah al-Khaliq ye mutonzi fama dunahu makhluq ebiba bisigadde byonna biba bitonde bw'otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Razzaq ye mugabi fama dunahu marzuq ebiba bisigadde byonna bigabirirwa bugabirirwa tulina kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi namanya ge kubanga kuno ku nsi Allah talabika kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatuga nti innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mubasinga okutya Allah mubatya Allah mubaddu be bamanyi قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية وممني بوبسرام آية ابن جرير الطبري ويلفون الآية قالت إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على من يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد يقول إنما يخاف الله مزمابة الله وبوية الله فيتقي إقابه ناتي بنرزو يا الله بطاعته نكم قندر ببنوابو هؤلاء هم العلماء ببمني بقدرته ومتورو بينزوالنا الله على من يشاء من شيء وعنه يفعل ما يريد مزما الله قرب لكنا شابا يقند omuntu bw'amala otegeera ekyo nti Allah yafalu ma yurid akola buli kyonna kyaba yagadde la yusalu amma yafal tabuuzibwa Allah kyaba akoze ate ffe tubuuzibwa Allah tasobola kujjulula muntu ate omusiraamu n'asigala ng'abuuza lwaki wange gwe yasse yafudde ki lwaki nze gwayavuwaza mu bantu bonna nze gwalabye okuleetera ebizibu bw'omala otegeera nti Allah yuhyi wa yumiitu
yawa obulamu Allah yatta Allah baga nti wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah yatonda kyaba yagadde wa yakhtar era yajjawo tosobola kusigala ng'obuuza Allah nze nakola ki Allah abakubeera mwenkanya teyalikoze bw'atyo ankubi omuggo tabakubeera mwenkanya Allah mu mannya ge ala adilu ye mwenkanya era bw'omuntu bw'amutenda n'ekitende eky'obukendeevu n'aga nti abakubeera nga mwenkanya teyali nkoze kino ekyo tosobola kukituukako kukyogera okuggyako ng'omaze okutegeera obunene obuli mu Allah n'okutegeera nti mu mannya ge ala adilu Allah mwenkanya talina kyakola ng'akulyaza amaanyiza yafalu ma yasha akola kyonna kyaba yagadde Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti laysa al-ilmu an kathratu riwaya okumanya si kuyitiriza kwa riwaya njogera walakinna al-ilmu al-khashya yagamba nti walakinna al-ilma al-khashya mazima ekiyitibwa okumanya khashya kutya Allah muntu buli watya Allah aba mutegedde innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama tuli ekigambo ky'omuyivu Ibn Mas'ud sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti laysa al-ilm an kathratu riwaya ilimu si kuyitiriza riwaya ولكن العلم الخشية يتيتبع علم خشية كتاء الله يبقى الله سبحانه وتعالى يقانت إنما يخشى الله من عباده العلماء أبتيا الله الدلا موتوف بوكمتيا بيبمني قد وهو مسجع تدي الله تقول أنت الله متجد سيكو أنت ولدي مجلدات في البيت sikuba nti olina ebitabo biyitirivu naye ng'ate Allah tomutya musajja oli ali wali ng'atya Allah n'amutegeera nti yatutonda kumusinza ameka abakuba ebitabo ne balagula abantu ne beefuula abafera abantu abakyusa jjimu ddaali naye ng'ebitabo mu nnyumba biyitirivu Allah tebaamutegeera tebamumanyi kati irimu si kuyitiriza riwaaya si kubeera nti ebitabo birina bingi wabula kutya Allah buli wotya Allah subhanahu wa ta'ala bw'omutegedde ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية نبي yali asinga abantu bonna okutya Allah okumugondera لأنه كان أعلم الناس به kubanga yali asinga abantu okutegeera Allah nabbi okusinga abantu bonna okutya Allah n'ayitiriza okukola ibaada n'avunnama ng'ate ne Allah yamusonyiwa ebyonoono byalikola ne bye yakola kubanga kaana a'lamu nnaasu bihi ye yali asinga abantu okutegeera Allah yategeera Allah tosobola kutegeera Allah n'osinza ekirala tosobola kutegeera Allah n'otamwekuumirako tosobola kutegeera Allah n'osaba ekirala wa idha sa'alta fas'alillah bwemba musaba sabanga Allah yekka tosobola kutegeera Allah n'ovunnamira ekitonde obutonde Allah kye yatonda n'osaba ekibumbe gwe kennyini kye weeteereddewo n'oteeka wali ekigali ebigali by'oteekamu ssente ate n'ozigyamu n'osuubira mwe muli amaanyi nga ddala otegedde Allah kati nabbi sallallahu alaihi wasallam okutegeera Allah okuyitiriza okumusinza n'asinga abantu bonna okutegeera Allah kaana a'lamu nnaasu bihi yali asinga abantu bonna okutegeera Allah faqad qaala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ana a'lamkum billah nze mbasinga okumanya Allah wa ashaddukum lahu khashya era nze mbasinga okumutya kubanga nabbi yatusinga okutegeera Allah bannaye buli wotegeera Allah
wallahi tosobola kusinza birala. Buli lw'otegeera Allah tosobola kusaba kitonde kirala. Buli lw'otegeera Allah esswala ekulema etya nga ddala Allah omutegedde. N'otegeera Allah n'oyingira mu mwezi ogwa Ramadani n'olya emisana. N'otegeera Allah n'osigala ng'okyagwa mu nsobi ennene. Tosobola kutegeera Allah n'osinza kirala. Tosobola kutegeera Allah n'osaba kirala. Tosobola kutegeera Allah oluzaalo n'olujja walala. Tosobola kutegeera Allah n'oyingira mu ssabo. Era tosobola kutegeera Allah n'otamusinza mu ntuufu ya kumusinza. N'otasaala nga yakulagira okukola ekyo ye Allah. Kati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyava yagamba mu hadith n'atugaa nti ana a'lamukum billah, nze basinga okumanya Allah, kumutegeera yamutegeera. Wa ashaddukum lahu khashya, nze basinga okubeera nga mumutya kubanga yamutegeera. Abasinza ebirala byonna Allah tebannaba kumutegeera. Engeri Allah gy'atalabika kuno ku nsi tetusobola kumutegeera na kumumanya okujjako nga tuyise mu mannya ge. Amannya ago mugategeere nnyo amakulu agagalimu. Wallahi ga kitiibwa. Bw'otegeera nti Allah Khaliq ye mutonzi, ebisigadde byonna bitonde. Bw'otegeera Allah nti yatta, ebisigadde byonna byakufa, tobuuza. Bw'otegeera nti Allah yagaggawaza, abasigadde bonna baavu. Yabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yagamba nti ana atqakum, nze mbasinga okutya Allah, wa alamkum billah, abasinga era okumanya Allah. Riwaya endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna atqakum wa alamkum billah ana, abasinga okutya Allah n'okumumanya yenze, kubanga yategeera Allah. N'olwensonga eyo fama'rifati asma'illah, buli lw'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumusinza. Tojja kuvunnamira kirala kitali Allah, tojja kusaba kirala kitali Allah. Fama'rifatillah, okumanya Allah subhanahu wa ta'ala asaasu ta'dhimihi wa khashiyatihi, yensibuko y'okumugulumiza Allah. Tosobola mugulumiza nga tomumanyi. Tosobola kumugulumiza Allah nga tomutegedde. Kati fama'rifatullahi, okumanya Allah oyita mannya ge. Mannya ga Allah galina amakulu manene. Mannya ga Allah amakulu agagalimu manene. Asaasu ta'dhimihi, yensibuko y'okumugulumiza. Wa khashiyatihi, n'okumutya okumugondera. Wa a'dham asbabul bu'd amma yughdibuhu, era y'ensonga ennene ekwesambisa buli kyonna ekimunyiiza kutegeera Allah. Abantu okugwa mu nsobi ezinyiiza Allah buba butamutegeera. Shadidul iqab, omuyitirivu w'okubonereza. Shadidul iqab dhul quwwatil matin, ate n'okola ensonga ezikusuula mu busungu bwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo bingi. Subhanaka ma a'dhamaka rabbana, tutemereza Allah obunene obumulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba law alima alhalifu billahi kadhiban a'dhamat Allah jalla jalaluhu la khashiyahu wattaqahu wama ijtara'a ala hadha alfi'l wa amthaluhu. Senga abantu bonna abalayira erinnya lya Allah mu bulimba baali bategedde ekitiibwa ekiri mu Allah n'obunene bwe, la khashiyahu, baali badde bamutya ne bamugondera Allah, era tebaalikoze ekikolwa ekyo. Naye oli alayira ati erinnya lya Allah ng'alimba, naga nti wallahi naye ng'alimba.
kati law alima alhalifu billahi kadhiban omuntu alayira ng'alayira erinnya lya Allah mbulimba aba kubanga yategeera obunene bwa Allah yalibadde amutya era yalibadde yeegendereza teyalikoze kikolwa ekyo. Olayira otya erinnya lya Allah wa anta kadhib oli mulimba. Olayira otya erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'omanyi oli mu nsobi. Tosobola kutegeera Allah okujjako ng'otegedde amakulu agali mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga etegeera amakulu agali mu mannya ga Allah. Tuli ku nsonga egamba nti okutegeera Allah aslu khashiyatihi yensibuko y'okumutya. Buli w'onooba ng'omutegedde Allah ogenda kusobola okubeera ng'omutya. Buli w'onoobeera nga tomutegedde ensonga ezireeta okunyiiza Allah oba ezimunyiiza tugenda zigwamu nga mpitirivu. Obulungi obulala oli buli mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, man arafa al asmaa'ul husna, omuntu amanyi amannya ga Allah amalungi kama yambagi nga bwe kigwana nga ddala agamanyi, fakad arafa kulla shay'in, aba ategedde buli kintu kyonna. Omuntu lwategeera amannya ga Allah nga bwe kigwana ogamanya, bw'otegeera nti Allah sami'un, awulira buli ddoboozi lyonna ekiba kikumokkoza amagambo, ebigambo ebirimu okunyiiza Allah kiba ki? Bw'omala okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, awulira, tewaligeeza. Bw'omala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nti sami'un, awulira buli nsonga yonna, Allah subhanahu wa ta'ala tewalisobodde kugwa mu nsonga zonna zisobola kubeera nti zinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah awuliriza buli ddoboozi, awulira buli kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala alim, amanyi. Okumanya kwe Allah subhanahu wa ta'ala hatta amanyi n'ebiri mu kifuba kyaffe bye tutannaba kwogera. Alimun bi dhati sudur, kyolowooza okwogera nekyewalirowoozezza nga tonnaba kukirowoozaako, Allah akimanyi. Alimun bi dhati sudur, Allah mumanyi, yalaga wala mu kumanya hatta ebyo byonna ebiri mu mitima gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala agimanyi. N'olw'ensonga eyo, man arafa al asmaa'ul husna kama yanbagi, oli bw'ategeera amannya ga Allah nga bwe kigwana, fakad arafa kulla shay'in, aba ategedde buli kintu kyonna. N'ategeera asinzibwa nti ye Allah, n'ategeera asabibwa nti ye Allah, n'ategeera eyamulagira okumusinza n'ategeera nti ye Allah, n'atasinza bibumbe wadde ebifaananyi, n'atasinza bakatonda basatu mu omu, n'abeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga ali yekka. Kyekigambo ffenna kye twayogera ekigaa nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo, baganda bange abasiraamu abatuwuliriza, obulungi obuli mu kumanya amannya ga Allah buyitirivu, ezimu ku nsonga zigenda otuyingiza ejjana. Buli w'otegeera Allah ojja kusobola okumugondera, buli w'otegeera erinnya lya Allah ojja kusobola okumusabisa nalyo. Buli w'otategeera ekyo togenda kufuna bulungi buli mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba ensonga ey'omwenda egamba nti man arafa al asmaa'ul husna kama yanbagi, oli bw'ategeera amannya ga Allah nga bwe kigwana okugategeera, n'ategeera amakulu agagalimu, n'ategeera nti Allah ghafuur, musonyiyi, bw'agwa mu zambi ne yeenenya, n'ategeera nti Allah rahmaani, musaasizi, n'asaba Allah amusaasire, n'ategeera nti Allah ghaniyu mughni, ya mugagga, yagaggawaza, n'asaba Allah obugagga abeere nga abumuwa. Tasobola kubeera nti akola ekiri ebbali w'ekyo. N'olw'ensonga eyo tujja okutandikira omulundi ogujja tukomye ku nsonga ey'omwenda ega nti man arafa al asmaa'ul husna kama yanbagi, omuntu ategeera amannya ga Allah nga bwe kigwana n'agategeera mu butuufu bwago, fakad arafa kulla shay'in, aba ategedde buli kintu kyonna. Mukkirize tukome wano, omulundi ogujja biidhnillahi tujja okutandikira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.